Abasirikale be basanze ewali skin Bictis Palaso akawanga mudde byonna ojja kubanga obifuna ebya Geoffrey Rutaya ne Melanie mbensonga yino lwaki tebamuwa mwana oyo byonna tubifunye olunaku olwaleero ojja kubanga obifuna balese bwino ku Eddie Kenzo ne taata we bakugambye lwaki President Yoweri Kaguta Museveni bamufeze byonna biri wano ojja kubanga obifuna mu bujjuvu gwe kikulu weyongere kubanga osubscribinga ku Legit TV 256 tuula butuuzi weesirikire nja kubanga nga kutuusaako tutandikire ddala n'ebigenda mu maaso ku Fang'ono Forest. Twategeezeddwako nti olunaku lwa yesterday but one abasirikale bajja ne kabangali yaayo njogera ku bapoliisi ne beesooga ekikomera ekya Fang'ono Forest. Waneeno bannamawulire baali balengera birengere kubanga baabagaana kubanga bayingira mu kikomera naye essaawa yakakati ge twakafuna mbu bye baasangayo munnange mbu bitiisa kofe ne tugamba Palaso lutuwe bibyo Kudde entalo poliisi ezze ne kamera ekebedde wansi w'ekitanda wali amagi wali olubugo baanisa ebyama byo bulijjo abantu bagamba olina ssente Blangitiyo ne kawala kanga akapitu kagigaana ogitwala ku ssomero kayinza gitwala kaga no daddy no Mbibyo ebyasangiddwayo ffe tuliwo kubanga tugakutuusaako gonna tutegeere byatambudde bite nga tuvuddeko eyo ensonga za mwana muwala Melanie twogera ku muwala wa Honorable Geoffrey Rutaya nga zibadde zikyagenda mu maaso yadde nga omwana ono yavaayo ne yeetondera kitaawe era n'akunga abantu baveeyo babenga bawagira taata we bamuwa akalulu ye maama abadde akyalemedde mu mawulire era nga buli kaseera olaba bamukolako interview ate munange tubadde tukyali awo jjukira nga sina kutwala kwekyo kyennyini Geoffrey Rutaya yavaayo n'agamba nti mumpe omwana wange omwana awezezza emyaka 17 mumpe omwana mulabirire kaakati tubadde tukyali awo nga singa asidi aluleeta mbweno y'ensonga lwaki Melanie Irene eyakwata Silivia Namugenyi namusonseka obugirita mu mana bakwata ono omwana ow'obuwala bamumuwe tekijja kusoboka bulijjo Saalongo mulamba ne Fulufiga yamufunisaako olubuto olw'abalongo ne balugjamu Rutaya tetugenda kukuwa mwana you do not have a moral right you don't have a good moral standing when it comes to you being next to minors waliwo abantu abagambye senga kale wadde azina abaana abato ayinza okuzina omwana owuwe mukwano nga lwaki nedda omusajja oyo yakwata omwana wa senga wa Irene yalina emyaka 10 n'amuzina omwana ow'emyaka 15 abeera mu makaago nga relative wa mukyalawo abeera mwanawo kuba yegwe abeera amuvunaanyizibwako yegwe agula paadi yegwe amugulira ddiyo yegwe amugulira nika n'obulega bwabeera nga yasobola okukwata omwana ow'emyaka 15 omwana wa senga wa Irene n'amuzina n'amufunisa n'olubuto yamuzina n'amufunisa olubuto baba alugjamu nze naawe bwemba nnimba muveeyo muŋŋambe mbuno nnimba yamuzina nga wa myaka 10 nenda kukubira Rema nabadde muyise if you guys remember nagamba Rema njagala kumujjako interview naŋŋamba ojja kufuna obudde namuweereza message ne mugamba Rema njagala tukole interview because olwa Rutaya lwatuuse yino Anange Rema ono Nina, this is my number. Nenda nkola live, nenda nkwogera ku Rutaya. Bw'obeera nga oyagala okujja otuwe your story, that's okay.
nabadde nkunoonya nga njagala kugamba kozijjukira wali wansuubiza story eyo interview na nziramu bw'ati obudde nga tujja kukola interview nga twali tugambye okukola nga bwogakwayo twali tugambye okukola interview naye kati ndi mukyalo mwana gwe twafiiriddwa ndi mukyalo twafiiriddwa munange kati tugenda kukola tutya so mbadde njagala mubaleetere not for ebyo ffe tubadde tetubimanyi era tubiwulira omulundi ogusooka ndowooza abali bayinza okuba nga babadde babimanyi naye nze munnange byebyo onagambye mbwe y'ensonga nti Irene si maama mulungi eri abaana batali babe era mbu si muntu mwangu w'okubeera naye era mbu y'ensonga lwaki omwana ono tebasobola kumuta nti abeere ewa Geoffrey Rutaaya. Tetujaddamu kubuuza ati tubadde twebuuza oba omusajja ayagala mwana we lwaki temumuwa kati ebyo ffe tubadde tetubimanyi nti ebintu biriwo ebityo ate munnange nga tufuddeko era nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo amawulire agabuutikidde omutimbagano aga Eddy Kenzo ne taata we Brigadier munnange twabadde tuliyawo omukulu Lumbuye n'agamba nti nti ebyo ebintu bya bulimba nti era ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni bano bamusibye kiwero mu maaso nti bamukkirizizza nti omwana oyo mwana w'omulwanyi nti naye byonna wa nti tebibangayo ffe lutuwe nti Nyande bamupanze ne bamugamba nti ono muvubuka mwana waani wa Chief Ali nga baagala kuba mu Nyandwe kasente ka ggwanga lwaki nkugamba bwenti okusinzira ku sources zange Nyandwe bapanze mupange okusinzira ku sources kuba baagala bamafi baagala mubako sente lwaki njagala oluze statement eno bulungi with the honesty of Kenzo. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Shefali. Did you tell him your father you were hiding it? I don't know, Mzee. He told me he's the son of Shefali. It's him who told him that he is the son of Chief Ali. Not Museveni to tell the public, but it's Kenzo himself told Nyandwe that he is the son of mafias created that scenario in order to get money from Zaychansi. How do you see it? Towulidde public nti kitaawo ye Chief Ali nga bwe waŋŋamba so si nga nze bwe njogedde kuba kyandibadde nti nze okusinzira bwe mmanyi oyo mwana Kenzo mwana wa Chief Ali wabula public tewagibuulidde nga bwe waŋŋamba njagala mubeere so critical, pay attention to details. Nze video neba dakiika 3 nkwata bigambo video nayo njijuwa kati eno project ya diversion lwaki ba NRM bloggers ba YouTubers TV radio station izo nazijibuukidde naye yennyini ng'omuntu yakoze he had focused bamujjako ne interview ku kintu ekimanyikiddwa within a small period of hours gwe tosobola kubuukamu tosobola kukozesa mutwe guno gati bana abantu banaki bavuka kankuddemu wano katono nnyo okwata ebigambo bibiri byokka muzeeyi kyansi kennyini gaga tobulidde bantu nga bwewaŋŋamba nti kyefaali tobulidde bantu nti muzeeyi nti kyefaali kitaawo nga bwewaŋŋambye wulira The money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Shefali. Did you tell him your father you were hiding it? I don't know, Mzee. He told me.
I don't know, Mzee. If they ask you, didn't you tell the public that Chef Ali is your father? Then himself he replied that, I don't know, Mzee. Kati gwa ino bongo butambula ngiro bokozesa. Tomanya nti balina kye bafumbye. I don't know, Mzee. Kankamale wandachi njagalo demo paying attention ku dachika zino. Njagalo paying attention ku dachika wetuvira ku video ojja kuba bivudde koda nti eno super diversion. Right now to focus nze ku struggle. Uliza zene dachika otuvewa. Because the money we gave him, he used it. Kenzo is the son of a soldier, the son of Chef Ali. Did you tell them your father you were hiding it? I don't know. I don't know, Mzee. He is the son of Chef Ali. Where are the other children of Chef Ali? Madonna, where are you? Someone can put my camera in Madonna, please. Kati mudde ku social media musharinge kastura ena propagandalist TV ba YouTuber buli ka page kona kapika ekintu baba creatinga diversion nkubulide bukwata mu video eyo yeke nyini yamuga mutabani wa Chef Ali namuga lwaki tobulide public kati kikumala okutegeera kye kiriwo bakyusa bukyusa kintu kyabwe kibagala mwe kibakwata amaaso ebintu tebigatta focus main focus tugiteke ku president nencha tutandika campaign trail bano wetuzanyira ko bayeekera asobola okukola ekintu anytime okubajja kuki ku mulamwa mukitegedde bulungi n'ekintu ekyo awo tuvuddewo njagale tuyite obuyisi tuvuddeyo olunaku lweggulo waliwo amawulire agatambudde nga omuntu eyagalese yagagabye ng'agaba security alerts nga bagamba nti mbu waliwo enteekateeka ez'okuba nga bata abasibe bano nno be baali basalira abalina emisango egy'amaanyi nga basalira life imprisonment babasalira biki mbu nga balina enteekateeka ez'okubata mbu bajje batataaganye mu kalulu kano tetugendamu bibino kati Museveni omuntu yenna kubalidde akazanyo ak'ekisero ng'osimanya mukwata abasibe abali iganga mubajjeko emisango bajje bakole fujjo bagezeeko bino mudde mutusumbwa ku kitebe simanya Alinsky ne mudde mukole fujjo ne tubaleka bwe tubeerako kubo kiba kirala because awo tubeera ne president waffe tuba tulina kumukuuma at all costs munange bwe tubeerako kubo nga tulina president tumugaddewo temugeze ne mutukolako efujjo because awo tubeera balala mukko awo tubeera so buluto nga tukuuma omukulembeze waffe kebere Justin Swera kebere Justin Sili kati gwe muleeta abayaaye awo tubeera balala mujuke nti tubeera bangi mujuke nti nno tubeera thousands and thousands of Ugandans ababya beetolodde president eyo ne ba security temuloza tina beetolodde motoka ya president eyo security yokka abawagizi bonna bemulaba eyo na eba security ya president so temukigezaako ekyo because tujja bayisa bubi nnyo nga tukuma president waffe ngo wenna afunye kadiirako nti okujja okukola efujjo ku baana ba People Power nga balina president waabwe kigezeeko tusimbu era abaana babeera alert information eyo yatambudde nnyo era ono abadde jassa ayongerezaako bongeza mukulu Frank Gashumba yavudde n'alabula president Yoweri Kaguta Museveni wamu nejja n'omuwozi Kainerugaba nti bano abayimbi bemukuŋŋaanya tebalina mugaso era yamugambye nti niyo munakuŋŋaanya East Africa yonna ne bugimalayo nga mulese bayimbi tebalina message bagenda okwongerako kukonvinsinga abantu balimo okulonda Kyagulanyi Ssentamu era n'ayongerezaako n'agamba nti abantu kye beetaaga kiri kimu kyokka service delivery nti mutuulireko ebyo ebintu ebiruma abantu mubikoleko ekintu kijja kuba mukimaze nti naye ne munaawa abayimbi omutitimbi gw'ensimbi nti tebalina kye bagenda kukyusaako era tebalina kye bagenda kugasa Saabalwanyi Taata Muhoozi ne bono okunga abayimbi ba mu East Africa abe Kenya ne Tanzania no baleeta mu State House tewali message bagenda kugamba abantu baddemu kulonda kino nkyogera sebo Yoweri Museveni Saabalwanyi Taata Muhoozi ne bono leeta abayimbi ba East Africa Kenya Tanzania bonna no baleeta mu State House tebalina message bajja kugamba abantu bakulonde kino ate kankyogere
bana abayimbi bonna benalabe mu State House no batwali nakasongola ne bakola concert ku side emu ne Bobby Wine akoya ku side emu Bobby Wine abasinza abantu nchogera abayimbi benalabe mu State House gamwagalo kakasa bakole concert nakasongola on the left ne kyagulanyi bonna n'abatabaddeyo abayimbi bonna mu Uganda abayimbi bonna njagala bakole concert nakasongola on the left ne kyagulanyi akole on the right kibao government eremye okutegeera ebizibu ebiruma abantu tebaagala nyimba tubonga nawe nowe abantu baagala bizibu byabwe bibeere solved siku nyisa mbayimbe 2011 Museveni yalina abayimbi president siwe kiri Kampala yamuwangula 2016 yalina abayimbi yamuwangula 2021 yalina abayimbi yamuwangula abayimbi si bagenda okuleetera akalulu message loud and clear atenga kyayogera kagamba nti bana abayimbi nabo just bakola business banonya sente era mugambye nti ebbanga eryo lyonna lyonna obadde nabo naye oba obadde nabo be bakuwanguza akalulu nedda nti gwe kola ku bintu ebiruma abantu atenga kyekituufu abantu ekibakozesa ebyo byonna okugamba nti katugezeeko ono mbeera bantu bagamba nti singa twandibadde tukyusaamu okoba wano kintu kiyinza okutambula bulungi bakole service delivery instead ate ekisinga okuluma nti abavaayo okwogerako ate baabo kati batiisatiisibwa ng'omunamawulire Mwesigwa David aliya ku nsiko eyayogera amazima era ne bagenda ne ku ground ebintu ne babiraba so ye Gashumba agamba nti bino ebyokungaanya abayimbi nti tebirina mugaso ate ono agambye nti mulijjo neebuuza lwaki omusajja ono omugezi nnyo nga musajja kigwayogerako wuno eno amutunyonnyola era agambye nti amuguddemu lwaki ebintu byakola byonna abikola n'obwegendereza nti kumbe mbu alina abantu abagezi abamuli emabega musajja kono gwayogerako katumuulize katumulabe bulijjo nebuuza ow'ekitiibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti ekyamazima obwongo obuzanya politics ali extraordinary atali wa bulijjo abujjawa naye leero kino ekifaananyi kinyongedde okukakasa ne ngamba nti ekyamazima ttiimu eno bw'ebeera nga emuli emabega ttiimu eno okuli ow'ekitiibwa Israel Mayengo okuli ow'ekitiibwa Dani Muliika okuli ow'ekitiibwa Semwogere muganda wange eno ttiimu bagiyita Kamenyo babadde mu gavumenti ez'enjawulo mu ggwanga lya Uganda oshegera bamanyi buli kakodyo ababadde ba president ke bayiseemu okufuuka president gwe nze ttiimu eno I respect them ekisooka bo tebagulwa bunusu no tebagulwa bunusu oshegera era ndabye ttiimu eyo ne ngamba wamma yono politics machu wali extraordinary ndebuuza Kyagulanyi yes musajja mugezi naye waliwo moves ekyamazima ezikolebwa mu kibiina nga waliwo abantu ab'enjawulo abali mu bintu ebyo kitegeera era olulabye ttiimu eno ne ngamba Museveni takyalina lugendo Museveni takyalina lugendo nze kambabuulire abo abasajja mmwe muyinza okubalaba ne mubayita ab'okusaaga naye mubanoonyerezeeko mu byafaayo byabwe mubanoonyerezeeko mujja gamba nti nabagamba eyo ttiimu kabiriiti mu Buganda waneeno abo abasajja be bantu abamu abatazikawo kitegeera byebimu ku bikonge byoga abantu abayimirira ku mazima abayimirira ku nsonga ne bagisimbako amannyo anyway bye byange sigenda sukaawo mbaagala nnyo webale kubanga wekomidde ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde buterevu amawulire gonna ge weetaaga okubanga omanya nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona wosinzidde nkugamba nti gwe tuula butuuzikalira nywera buli kye weetaaga okubanga omanya kyonna
ojja kubanga okifuna waneeno ku mukutu. Tulina bingi nnyo bye tulina okubanga tukutuusaako nnaku olwaleero, naye nkwebaza ne sekwebaza yenna okubanga otambula naffe. Nkwebaza ne sekwebaza yenna okubanga mutambula naffe, mwebale kutuwagala era naffe tubagala nnyo, tubagalira ddala. Tebuvaawo tukomaona mawulire mangi nnyo mu maaso.